Zabbuli ey'ekyenda. Mukama, ggwe wali kifo kyaffe eky'okutuulamu mu mirembe gyonna. Ensozi nga tezinnazaalibwa era nga tonnabumba nsi n'ebintu, okuva mu mirembe gyonna okutuusa mu mirembe gyonna, ggwe Katonda. Osindika abantu mu kuzikirira, era oyogera nti, muddeeyo mu abaana b'abantu. Kubanga emyaka 1000 mu maaso go giri ng'olwa jjo olwayita, era ng'ekisimuka ky'ekiro. Obatwalira ddala nga mukoka, bali ng'otulo, enkya bali ng'omuddo ogumera. Enkya guloka, gumera, akawungeezi nga gusaliddwa, era nga guwotose. Kubanga obusungu bwo butumalawo, era bw'onyiiga ne tweraliikirira. Otadde obutali butuukirivu bwaffe mu musana gw'amaaso go, ebibi byaffe eby'ekyama mu musana gw'amaaso go. Kubanga ennaku zaffe zonna ziyita mu busungu bwo, emyaka gyaffe giggwaawo ng'ekirowoozo. Ennaku z'emyaka gyaffe gye myaka 7, era naye amaanyi gaweza emyaka 8, naye amalala gaabwe kwe kutegana n'okunakuwala kwereere, kubanga gayita mangu, naffe ne tubula. Ani amanyi obuyinza obw'obusungu bwo n'okunyiiga nga bw'ogwanira okutiibwa? Otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe, tulyoke tufune omutima omugezigezi. Okomewo, Ayi Mukama, olituusaawa, era wejjuse mu bigambo eby'abaddu bo. Otukkuse enkya n'okusaasira kwo, tusanyukenga, tujaguzenga ennaku zaffe zonna. Otusanyuse ng'ennaku bwe ziri ze watubonyaabonyezangamu, era ng'emyaka bwe giri gye twalabirangamu obubi. Omulimu gwo gulabikirenga abaddu bo, n'ekitiibwa kyo kirabikenga ku baana baabwe. Era n'obulungi bwa Mukama Katonda waffe bubenga ku ffe, era otunywerezenga emirimu gy'emikono gyaffe. Weewaawo, emirimu gyaffe oginywezenga.